Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Kata. However, all access in this product to remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Ono gw'owuliriza ye muganda we Ssekito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe n'abo abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okuvunula Qur'an okugeza mu Uganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa omukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz Senior Secondary School erisangibwa Emityana ku kilomita emu ku luguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino, wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako wabula ng'ate tetwabigenderera, era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772947598 oba 0772379364 oba 0702379364 oba oyinza okunoonya okusingawo okuva mu maseeka mu kitundu abaleka nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله كما زوك جيكراجرك الله سبحانه وتعالى فلا تستعجلوه تمجبككرا era temukipapira kubanga tewali agenda kukizza mabega. Subhanahu erinnya lye litukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala era ekitiibwa kye kigulumizibwe. Amma yushrikuun, okwawukana n'ebyo abatakkiriza bye bamwogerako ebitamusaanidde. Yunazzilu al-malaa'ikata bir-ruuhi min amrihi ala man yashaa'u min ibaadihi an أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة الله يسا بملائكة بالروح من أمره نبكا نوبكا nga kiragiro kye aba balagidde okubuleeta ala man yashaa'u min ibaadihi, oyo gw'aba ayagadde mu baddu be ng'amulonze. An anziru, n'agamba abaddu bange bennonze ng'abatume mugende mutiisa abantu mubagambe annahu la ilaha illa ana, nti teri asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako nze Allah. Fattaquuni, era mubagambe bantye. Allah subhanahu wa ta'ala yalagira bamalayika ne bassa obubaka oyo gw'aba ayagadde bajje batiise abantu nti teri asaanye kusinzibwa wadde okutiibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق، الله يقول eggulu n'ensi ng'abikola mu mazima agaddala ng'ayina ensonga entuufu lwaki akoze ebintu ebyo. Ta'ala, Allah erinnya lye ligulumizibwe. Amma yushrikuun, okwawukana n'ebyo bamushirikiina bye bamugattako era ne bebyo bye bamwogerako ebitamusaanira. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Allah lwaki yasaanye okutiibwa. خلق الإنسان, yo ye yakola omuntu min nutfatin, ng'amujja mu mazzi. فإذا هو, ate genda okulaba omuntu oyo yava mu mazzi. khasimun mubin, ng'atukaayanya mu ngeri y'olwatu ng'atubuuza nti ani alizuukiza omuntu, ne yeerabira nti yamutonda mu mazzi y'alina obusobozi era obujja okumuzzaawo. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَالْأَنْعَامَ,
n'ebyo ebisolo khalaqaha lakum ye yabibatondera. Allah yatutondera ebisolo ne tubeera nga ffe tubifuga. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti fiiha mu bisolo ebyo bye nabatondera dif'un mufunamu ebyambalo ebibawa ebbugumu, mujjako ebyoya ne mukola muzibulangiti, mujjako ebyoya ne mukolamu ebikooti bijaketi ebijja ebirabika nti bibawa ebbugumu mu kiseera ky'empewo. Wa manafi'un mulimu emigaso mingi nnyo mu bisolo ebyo, mubitunda ne mujjamu ssente, munywa amata gaabyo, mulya ennyama yaabyo. Ebisolo ebyo mubiteekayo ne muwasa nga muwaddeyo ebisolo ne mufuna abaana, ne mufuna abakyala, ne mufuna ezzadde. Wa manafi'un mulimu mu bisolo bye nabatondera emigaso egyedda gye muli miyitirivu. Wa minha ta'kulun, ate era mu bisolo ebyo mulimu bye nabakkiriza okubeera nga mujjanga kubirya ennyama yaabyo. ولكم فيها جمال حين ترون وحين تسرحون. Allah subhanahu wa ta'ala era ng'akyatulombojjera ensonga lwaki tusaanye tumusinze. Walakum fiha jamalun, mulinamu obulungi ebisolo ebyo nga mubadde mubitunuulidde muwulira mu mitima gyammwe nga muwulira bulungi, n'endabika yammwe neerabikira ddala nga muwulira obulamu bubalungiyidde, naddala hiina mu kiseera turihuuna, mu kaseera awo nga ensolo ezo zibadde nga zikomyewo okuva mu ttale. Wa hiina tasrahun, ne mu kiseera awo we muzitwalira okubeera nga zigenda mu ttale okubeera nga zirya. Mu biseera ebyo ebibiri nga zikomawo, mu kiseera okubeera nga ziddayo okubeera nga zirya, muwulira essanyu, omuntu n'awulira ng'embeera ye yeeyo eteredde, alaba ebyobugagga bye Allah subhanahu wa ta'ala byamuwadde. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وتحمل أثقالكم ensolo era muzisitulirako emigugu gyammwe ila baladin, ne mubeera nga musobola okugitwala mu bitundu ebyenjawulo, lam takunu balighihi illa bishiqqi al-anfusi, bye mutaalisobodde ebintu kwetikka okuggyako ng'emyoyo gyammwe gifunyemu okuzitoowererwa okunene n'obuzibu n'obukoowu. Inna rabbakum la ra'ufu rahim, Allah wammwe mukwata mpola era musaasizi, asaanidde okusinzibwa, yabakolera entambula nga mutambulirako mmwe kennyini n'emigugu gyammwe ku bisolo. Singa tebyali bisolo ebyo mwalisanze obuzibu ku mitima gyammwe okwetikka emigugu okugitwala gye mwagala okugitwala, mwali badde nga mufuna okukaluubirirwa wamu n'okuzitoowererwa ku myoyo gyammwe mu ntambuza y'emigugu gyammwe. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walkhayla n'embalaasi, walbighala n'ennyumbu, walhamira n'endogoyi, litarkabuha byonna nabibakolera era mubeere nga mubisaabalirako mutambulirako nga mubikozesa ng'ebyentambula mu ddungu. Waziina era nga byakwewunda kwammwe ebibawa amasanyu omuntu bw'abeera nabyo ewaka awulira ng'alina ekyobugagga. Wayakhluqu ma la ta'lamun, Allah abatondera ebintu bingi nnyo bye mutasobola kumanya mu bwongo bwammwe nti bibagasa, so ng'ate yakimanyi nti birina emigaso gye muli. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله الله yavunaanyizibwa qasdu sabili, okutunnyonnyola ekkubo ettuufu nti lino lye tuba tukwata n'amateeka amatuufu ge tulina okuwangaalirako. Wa minha, naye mu ddiini ziri ezaakulembera, jairun, mulimu abaava ku mulamwa ne babeera nga ekkubo ettuufu balyawukanyeeko ne bakwata ekkubo ekyamu. Walau shaa, singa Allah yali ayagala, lahdakum ajma'in, mwenna yali badde abaluŋŋamya ne mubeera nga muli ku kkubo eggolokofu, ne mubeera nga mwenna Allah abasiimye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala okusalawo okwo bwe kutyo bwe kuli, abaatukulembera ekkubo ettuufu abamu baalivaako nga bannabbi baabwe bavuddewo ne babeera nga bawaba
naye Allah n'ajja n'atuleetera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ajja atunyonnyola ekkubo ettuufu nga buvunaanyizibwa bwe okutuluŋŋamya. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو الذي يوي الله أنزل من السماء السوكف مبيري ماء أمزي لكم منه شراب غمزاغ ملمو gemujjokkoze sanga ebyokunywa. Allah subhanahu wa ta'ala tusiza amazzi ne tunywako ne tubeera nga ate tukolamu n'ebyokunywa ebirala. Wa minhu shajarun, ate mu mazzi ago muvaamu emidde egy'ebika ebyenjawulo. Fiihi tusiimuun, mubeere nga mulundirako ebisolo byammwe ate oluvannyuma bimujjogganyulwamu nga bwe yayogedde mu aya yakulembedde. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso ng'atunnyonnyola nti yasaanidde okusinzibwa olw'okubeera nga bino yabitukolera. Yumbitu lakum bihi zar'an, abamerezesa ebimera ng'akozesa amazzi agava mu bire. Wazayituuna, n'ameza emizayituuni nga nagyo mitiikwe mujja eby'emigaso eby'enjawulo. Wannakhiila, era yameza ng'ayisa mu mazzi gassaago okuva mu bire entenda abawarabu ze beeyagaliramu. Wal a'naabi, n'enzabbibu. Wa min kulli thamaraati, na buli kika kya bibala. Inna fi dhalika la aya, mazima mu ebyo bye twogera mulimu ebyamagero ebisobola okubeera nga bikumala okutya Allah, era ebisobola okubeera nga bikumala okutegeera obuyinza bwa Allah nti ali omu yasaanidde okusinzibwa, naye naddala liqawmin yatafakkaruun, eri abantu abalina okulowoolereza ennyo. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Allah agenda mu maaso ng'atunnyonnyola nti yasaanidde okusinzibwa. Wasakhara lakum al-layla wan-nahaara, Allah yo ye yabagondeza ekiro n'omusana kibeere nga kibaweereza. Emisana ne tunoonya ebyokulya, ekiro ne tuwummula. Washamsa, n'atugondeza enjuba ebeere ng'etumulisiza. Walqamara, na bwe kityo omwezi. Wannujuumu, n'emmunyeenye ezo. Musakharatun, Allah yazigonza bi amrihi, ku kiragiro kye. Inna fi dhalika, n'emu ebyo bye twogedde mu aya eno, la ayatin, mulimu ebyamagero ebimala okulaga obuyinza bwa Allah, liqawmin yaqiluun, eri abantu abalina amagezi. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso ng'atulaga nti yasaanidde okutiibwa, n'atugamba wama dhara'a lakum fil ardi, n'ebyo bye yabasaasaanyiza mu nsi muno mu bungi. Mukhtalifan alwanuhu, ebiyina amabala ag'enjawulo. N'otunuulira ebisolo nga birina amabala ag'enjawulo, ebinyonyi bwe bityo, n'abantu n'ebibala ebirala. Inna fi dhalika, mu ebyo bye twogera nabyo, la ayatin, mulimu ebyamagero, mulimu obubonero obukumala okutegeera obukulu bwa Allah nti yasaanidde okusinzibwa, naddala liqawmin yadhakkaruun, eri abantu abalina okwebuulirira, era abasobola okwebuulirira basobola okutegeera obukulu bw'ebyo bye twogera. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي رأى الله يويا كتجيزا بياكولira abantu سخر البحر يبغون الزنيانجا litakulu minhu, musobole okubeera nga mufunamu ebyokulya. Lahman tariyan, ennyama y'ebyennyanja ensu oba ebibisi. Watastakhrijuuna minhu, era ne musobola okujja mu nnyanja. Hilyatan, amayinja ag'ebbeeyi. Talbasuunaha, ge mugenda okukolamu ebyambalo bye mugenda okwenaanika. Watara alfulka, otunuulira eryato n'oliraba
mawakhiran fihi nga ligenda lisala amazzi mu nnyanja walitabtagu mubiringa musobola okunoonywa mutuuke min fadlihi musomoke mugende mutuuke awali ebyobugagga bwe mutuuke awali ebyengera bye musobole okubeera nga mubirumbayo yonna gye biri ku mazzi walaallakum tashkurun ng'era ayina okusuubira nti bwe munaaba mufunye bye mwagala mujja kutuuka ekiseera mu mwebaze. وألق في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso kunnyonnyola obukulu bw'okubeera nti yasaanidde okusinzibwa yekka mu bwomu bwe kubanga bino byonna bikola mu bwomu bwe nga tewali amuyambako. Wa alqa fil ardi rawasiya ye yabateera ku nsi kuno ensozi enywevu ne zibeera nga zikutte ensi yaffe antamida bikum ereka okubeera ng'ebayuuganya. Wa anhara n'abateerako emigga gye mulaba nti mugikozesa ne mujjamu eby'emigaso. Wa sublan n'abateera ku nsi kuno amakubo amayitirivu la'allakum tahtadun musobole okuluŋŋama buli omu okutuuka ku ekyo ekyaba aluubirira kyayagala. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات الله يبتير كنسي كنو ببونيرو Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi yaffe yateekako obubonero n'olaba nti luno olusenyi luno olusozi gino miti ng'osobola okubeera ng'olabirako nti bw'oyita ku muti gw'egindi oba ote n'otera okutuuka egindi bw'otuuka ku lusozi lw'egindi oba n'otera okutuuka egindi wa binnajmin ate waggulu eyo era n'aterawo era obubonero obulagirira abantu abavubi ku nnyanja nga batambula n'abatambuza emmalongo nga ze munyenye hum yahtadun ze bagenda bagoberera ezibalungamya okutegeera wa gye balaga era wa gye baluubirira okubeera nga batuuka. afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. afaman yakhluqu Allah abuuza abafuumu Allah yatonda ebyo byonna by'owulidde mu aya ezikulembedde yasaanidde okubeera ng'asinzibwa kaman la yakhluqu muyinza okumwenkanya ng'oyo atasobola kubeerako kyatonda. Allah subhanahu wa ta'ala atubuuza ng'atusoomooza nti ayogedde ebyo byonna ebikulembedde waggulu eyabitonda muyinza okumufaanaanyiriza kyekimu ng'oyo atalina kyasobola kutonda. afala tadhakkarun mwe temuli mukasobola kwebuulirira. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله نيسينغا مgezaako okubala kinna kimu mu byengera katonda byabatuusaako mmwe ng'abantu la tuhsuha temusobola kubeera nga mubimalayo okubirombojja. inna allaha la ghafurun rahim Allah musonyi ate musaasizi atusonyiwa nnyo era atusaasira nnyo. singa tekwali kutusonyiwa nakutusaasira tewali badde asobola kweyagalira mu byengera bye. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون الله amanyi bye mukola mu kyama wama tu'linun n'ebyo bye mukola mu lwatu byonna abimanyi bulungi ebimusanyusa n'ebimunyiiza. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والذين نابوا يدعون abasinza min duni llahi atali Allah subhanahu wa ta'ala la yakhluquna shay'an abo be basinza tebasobola kubaako kantu konna ke basobola kutonda. wahum yukhlaqun ate nabo babajjibwa bubajjibwa oba bakolebwa bukolebwa na mikono gy'abantu ate oluvannyuma abantu ne babasinza nti be bakatonda baabwe. abo be musinza mwe kennyini emikono gyammwe gye gibateekawo so bo tebalina kye basobola kutonda naddala mu bye twogedde Allah subhanahu wa ta'ala be yatonda. mwe mubabajja mu miti ne mubakola mu mayinja ne mubakola mu bbumba. Allah subhanahu wa ta'ala abasoomooza nti be musinza ebitali Allah tebiinayo kye muyinza tulaga nti biina kye bisobola okutonda so nga nabyo okubaawo kwabyo mwe mwekennyini mwe mubitondawo. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. amwaatun ebintu bye musinza bifuddala ghayru ahya'in tebiri mu bulamu n'akamu wama yash'urun era tebiyinza na kumanya ayyaana yub'athun ddu bye bigenda okukuŋŋaanyizibwa bizuukizibwa mu maaso ga Allah ku lunaku lw'enkomerero.
إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeezanga kugamba nti ilahukum katonda wammwe asaanidde okusinzibwa wannamaddala singa mubaddemu akategeera ilahun wahidun Allah subhanahu wa ta'ala ali omu tamugattibwako kintu kirala lyonna falladhina la yu'minuuna bil akhirah naye abantu abatakkiriza nti eriyo olunaku lw'enkomerero qulubuhum emitima gyabwe kubikwatagana n'okukkiriza Allah munkira gigaanira ddala okubeera nti katonda asaanidde kubeera omu wabula gye emitima gy'abatakkiriza girabanga gimatira okubeera nti katonda gimugattako wahum mustakbirun abantu abo mu butuufu beekuluntaza ne bwe babannyonnyola tebasobola kulaba mazima. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Allah subhanahu wa ta'ala gamba la jarama kuno sikulim bana kamna keddagala anna Allah masma Allah ya'lamu amanyi bulungi ma yusirruna byebakoleyo byama byabwe nga bali mu byama wama yu'linun byebakola mu lwatu nga bali mu lwatu mu bantu abangi innahu masma Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu almustakbirin tayagala bikuluntaliza ku mazima ge. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وإذا قيل لهم سينغا بابا غامبيدواك abantu abatakkiriza Allah ماذا أنزل ربكم كيكاتوندا ومكسزا محمد kyalese kipya Muhammad kyalese kyekiriwa قالوا bagamba nga badda Muhammad byalese byabaletedde asatirul awwalin era kyali ku nfumo z'abedda ali ku sitole z'abedda zatunyumiza. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Allah subhanahu wa ta'ala gamba liyahmilu awzarahum abantu abisaawe ejja kutuuka basitule emigugu gy'ebibi byabwe kamilatan mu bujjuvu nga tewali kikendeezeddwako n'akamu n'akeddagala yawma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero wa min awzari alladhina yudillunahum era bajja kwetikka ebibi byabo bye babuzizza ebibi byabo ababuziddwa ku lwabwe bighairi ilmin awatali kumanya ala balo saa ma yazurun kibinyo kye bajja okwetikka ekirabika nti kakikiwa ebibi byabwe bajja kumwetikka ku lunaku lw'enkomerero nga yegasseeko okubuza kwabo be baabuza nabo babeere nga bavunaanyizibwa ku kubuza abantu be baabuza awatali kubeera nti balina okumanya okwannamaddala. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى قام قد مكر الذين من قبلهم باسل الدا enkwe ababafaanana ababasookawo mu bujeemu bannabbi abasooka mulimu abafaanana n'abana abaliwo ku mulembe gwonnabbi Muhammadi baasalanga enkwe z'okubeera nga bajjawo obusiraamu obwalingawo ebiseera ebyo nga bana bwe bakola ekiro n'emisana okubeera nga bazikiza obusiraamu okugenda mu maaso. naye Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nabbi we nti abantu abaasaliranga abannabbi baabwe n'obukkiriza n'abo abaabakkirizanga enkwe fa ata Allahu bunyanahum min alqawaidi Allah yajjanga eri omuzimbo gwabwe gwe baayinga bazimba ogw'enkwe n'abeera ng'aguyingidde ng'agusenseredde ddala eri mu musingi gwagwo fakharra alayhim assaqafu akasolya n'abeera ng'akabasuddeko ne kabagwako akasolya k'emizimbo gyabwe egy'enkwe Allah yakasenseranga mu musingi n'akabinula n'abeera ng'akabakuba akasolya ne kabagwira. amakulu nti ebizibu bye baapulaninga ng'okukolera obusiraamu Allah yabibaddizanga ne bigwira bo min fawqihim waggulu waabwe waataahumul adhaabu ekibonerezo kyabatuukangako min haythu la yash'urun awe bataalinga nga bakisuubirira nti kijja kujja
Allah watu wagamba nabbi we ng'amugumya nti abantu abaasalanga enkwe Allah yazibeera ng'azisiguukula n'azibeera ng'azibakuba. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera ekibonerezo we baali nga batasuubirira nti kijja kujja. يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم